mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira styles z'okwezina abasajja ze basinga okwagala. Gw'atana subscribinga ofiirwa subscribing obeere ng'otwegattako. Bwe subscribing edda bali kubanga weekuumirako nga buli video gye tteekayo ojja n'ogiraba. Commentinga, sharinga, okola kya ttendo. Ekintu ekisooka kyengenda okwogerako ky'okubeera nti kyengenda okusooka okuteekako essira ky'ekyokuba nti ebintu by'okukyusa styles z'okwezina, okusoma ku by'okwezina, tusobola okuspicing up ebintu kirungi nnyo. Kyongera spice mu mukwano gwammwe oba kizza mukwano gwammwe obujja. Rather than okubeera nga mwekwata ka style kamu ne mubeera ku ekyo, kirina engeri gye kireetamu omukwano gwammwe okubeera ng'omupya. Kubanga buli kaseera muba mu trying up ekintu ekipya, leero mwezinyeyo 3 bweziti, enkya ne mwezinayo 4 bweziti, ne mukyusaamu ng'ekintu tekiri kifuula kya lubeerero oba kya bulijjo nti buli nnaku mmwe ekyo kye mukola kyekyo kintu kye kimu. Kifuuka kireeta boredom singa omuntu obeera omuwa ekintu kye kimu everyday atuuka n'abeera nga atuusa mukolo kintu yakyetamwa dda. So ebintu bino biba birungi ne mukyusaamukko okubeera nga mukiipinga omukwano gwammwe nga guli ku track ne mutaluzinga spark ya mukwano oba spark ya kisenge kyammwe. Omusajja olina okumuleetera oba omukazi olina okumuleetera okubeera nga buli ssaawa ayaayaana okutuuka kaseera k'okwezina. Tugenda dde mu kikolwa leero ki kye tugenda okukola. Manye ebirowoozo ebyo byokka bireetera omukazi okuyima oba bireetera omusajja okuyima n'abeera ng'akwesunga agenda okutuukako nga mu butuufu buli kimu wansi kiri kiriya. Saawa gye tugenda okusooka okwogererako oba okusomako ye style ya missionary. Style eyo buli omu agikozesa, eri so classic, buli omu agikozesa nkadde but nungi nnyo eri abasajja. Abasajja ekisinga obaagaza ka style kano kabaleetera okubeera ng'asobola okufiiringa bulungi. Bw'aba akuliko ng'oli wansi ng'ali waggulu, awulira ng'omubiri gwo n'ogugwo gusobola okubondinga gukwatagana. Ate abasajja abamu banyumirwa nnyo okuzina omukazi ng'akutunudde mu maaso bw'ati. So kiina engeri gye kimuwa pleasure, gye kimuwa oba kye kimwongera obwagazi n'okubeera ng'awulira nti ekintu nze nkiriko era nze nkivuga. N'akutunuulira n'akwegomba n'awulira nga naddala omusajja akwagala mukwate bulungi. Kimuleetera okubeera nga kimwongera obwagazi. So si bonna oba styles ngenda okusharinga nammwe leero, si zonna nti ono ajagala osobola osanga olaga nze tenkolera naye ng'ate oli gy'afiirako. So tugenda ne majority. Endala y'okubiri gye tugenda okwogerako gye bayita kabuzi. Style ya kabuzi eno abasajja bagyagala naddala singa abeera n'omukazi ng'alina ebbina. Lwaki? Abasinga anyumirwa nnyo okukukwata wano mu kiwato, naddala omukyala alina akawato. Omusajja anyumirwa nnyo okuzina omukazi. Omusajja kimuwa enkizo okubeera nga bwe wakuzina nga akoona ku bbina. Okitegeera kye njogerako ng'azina ta. N'ekirala omusajja anyumirwa nnyo okubeera ng'olina akawato akatini n'abeera ng'asobola okukwata mu kawato wano ng'akuzina. Kabuzi abatamanyi bwe bagikola kozi bunaku tufu n'abapya. Kabuzi omukazi yeebaka afukamira ku maviivi ge n'asimba amagulu ku buliri gwe n'ofukamira ku maviivi go n'obeera ng'omuzina. Kati kubamu akafaananyi ako olabe ka style ako kasobola okunyumira omusajja oba okuwoomesa emmanayo. Omusajja n'ekirala anyumirwa nnyo okubeera ng'akuzina ne yeewetamu kati n'ajja n'akwata ku bbeere n'akuzina nga bw'alinyigamu. Kimwongera obwagazi era kimuleetera okubeera nga akyamuka n'okubeera ng'omukira guguma oba nga kyongera amaanyi mu mukira gwe. Ako kaseera abasajja bakaagala nnyo era bakanyumirwa nnyo. Nabagamba mmwe abakyala abampi nga tosobola kumalako mu kaseera ako ng'ate omwami we akaagala, musobola okukyusaamu. Waliwo kaseera ako waliwo engeri endala gye musobola okukakolamu. Engeri endala ate era nga naye abasajja baginyumirwa, ngenda kubuulira ensonga. Osobola okwebaka wansi ng'otunudde ku buliri bwo, like ng'ofeesinze wansi ng'akabina ke katunudde waggulu. Nga bw'oneebaka bulungi nnyo ng'otunudde wansi oba nga weevuunise. Omusajja n'akuyingira nga weebase weevuunise. Amagulu osobola okugagatta oba okgaawuzaamu naye ganyuma nnyo ng'ogagasse then n'ositulamu katini nnyo akabinako bw'oti. Omusajja n'akuyingira ng'akuva wansi. Gwe omukyala gwe batera okuzinira mu kabuzi n'owulira nga ofuna obulumi oba n'owulira ng'omusajja akulumya, owulira koona. Alina waakoona w'owulira nga wakuluma.
osobola okutryingako ku style eno. Engeri gye kiri nti omusajja jagera bwagamba nti njagala kabuzi mugambe tusobola okigezaako mu ngeri bweti ajja ginyumirwa naye kubanga kimuleetera okubeera ng'osobola okuwanirira omukirago bulungi, emmana esobola okugumiima engeri gy'obeera nti bwebase wansi ate teweegaziyizza, aba asobola okufiiringa bulungi n'okufiiringa ebisenge by'emmana. Era bw'anaakuziramu ka style tajja kuddamu kugamba nti ate ayo yakali kalala, ne kali kalungi nnyo ng'ebirungi byako bye nkugambye, naye abamu apreferring ate bonna n'abukola n'azina kano n'azina ne kali. Leero ne kuzina ku kano ekyo ne mwezina ku kali. Mbagambye ebintu bino byakukyusaamu okubeera nga musobola okwekuumira ku mutindo. Nabagamba omusajja asobola okulekawo n'agenda n'afuna omukyala omulala oba kimuyita side dish, kubanga ebintu binene oluusi bw'anagamba obbikola gwe omukyala w'ewaka ogenda kulaba obanga akuyisa engeri ya kimalaaya oba mulina engeri kale gye mwetwalamu abakyala b'ewaka, abamu si mwenna naye ng'ate ebyo abasajja si bye baagala. Omukwano tegukula tegukadde, bwe mulina kwelaba nga abaakeeraba, mulina kweyisa nga abaakeefuna, mulina kweyisa nga baana bato okubeera nga mujja kugunyumirwa. Naye kasita oguteekamu emyaka mbw ate emyaka gikuze ate mukwano omusajja ajja kufunayo akati akanaamuzzaamu omusaayi. So nako kasitayo abaami bakaagala nnyo era ke kamu koobo obusingira ddala okubakyamula n'okubongera amaanyi. Kasayira akaaga tugenda okutulina ke k'omukazi ng'azina omusajja, ako ko nkaagala nnyo banange. Abasajja banyumirwa nnyo wakulaba ng'omutuddeko waggulu oba ng'otudde ku mukira ng'omuzina. Kasitayira ako tujja kakwatako nako lwako kubanga kalina styles nnyingi oba engeri nnyingi tusobola okukapafomingamu. Omusajja osobola omuzinirako mu ntebe, omusajja osobola omuzinirako ku buliri, omusajja osobola omuzinirako kanji oba engeri nnyingi. Naye tutunuulire eno engeri y'okuba nti omukyala yeebaka wansi, munansonyiwa, omusajja yeebaka wansi, omukyala n'amutuulako. Abasajja banyumirwa nnyo okulaba amabeere g'abakyala. Gw'omanyi nti waliwo omusajja ng'ebbeere limukyamula lyokka nga tanalana ku mmana, naye ebbeere lyokka nga bw'alaba n'ebbeere njogedde wanene, olaba wano ng'oyambadde akaleega ne kasala wano mu maaso wano, awo bwokka nga basobola okumukyamula. Kati gwe kubamu akafaananyi nga weeyambudde, akawata konna kali wabweru, ebbeere liri wabweru, tofa ku bbeere. Nabagamba mulekerawo okufiiringa small mu mibiri gyammwe. Mugamba ate nze senga ebbeere lyagwa. Bw'oba osazeewo okuzina omusajja tokolanga nsobi ey'okwambala akaleega, tekeetaagisa. Kajjeemu gwe tofa ku bbeere lyeryo. Ekisinga obukulu ayagala nnyo ate oba ayagala kintu kyakuwanirira mikono gye abeere ng'asobola okuweweeta bulungi nnyo nga muli mu kikolwa ky'okwezina. So kaseero kano abasajja bakaagala nnyo olw'ensonga nti ekisookera ddala gwaba mu control. N'abakyala bayida we bakaagala abakamanyi okukakola, nze nkaagala nga nze nange nkaagala kuba kankolera era kalungi nnyo. Kakuleetera okuba nga gwe osobola okwepimira sayizi ogenza speed oli ku mmeka, unless ekizibu ekirimu nti abasajja abamu mugenda ne muwulira ng'omukazi akubugumyeko nnyo ate n'oyagala omuyambeko n'omwanira n'otaliko muzinira wansi ng'olaba agenda mpola, but omuwanga omwaganya n'aggusa ensonga eyo. So abasajja bakaagala nnyo kubanga aba atunuulira amabeere go, gamunyumira okutunuulira, gamwongera okubeera ng'omukira guguma oba nga guddamu amaanyi bulungi nnyo. So nako bakaagala nnyo olw'ensonga eyo. Ekisayira akaaka tugenda tulina mu bufu bwe bumu obwo oba kasawo kenva okwogeraku ke bayita kawugaala, kali bakayita reverse, okyusa bukyusa nti bw'aba obadde omutuddeko ng'omutunuulidde kati okyuka ate bannaye abakyala kambawe ka tipu. Kino abasajja bakinyumirwa nnyo era bakyagala nnyo. Omukyala ng'azina omusajja omanyi nti osobola okukyukira ku mukiro ogwo bw'oti n'otunula emabega we, like n'otunula ewali ebigere. Luli tubadde tumutunuulidde nga tumulaze fesi, tumulaze ebbeere, kati tumulageko ku kabina ate muliga okuzina, si just kukola bukozi bwati onyoola ekiwato ng'akitunuulira ng'akiraba, ng'eno bw'alaba ku bbina bw'alikoonako. Bikyamula abasajja, bimuleetera okubeera nga awulira nga era y'emu ku styles abasajja ze basinga okwagala, ezisinga okubaleetera n'okubeera ng'asobola okuwangaala mu kazannyo. Mu abasajja abatamalaako oba abasajja abamala amangu, si abatamalaako, kanjogera ku bamala amangu. Abasajja abamala amangu, ebiseera ebisinga ekireetera omusajja okubeera ng'omala mangu okubeera nga weesiba mu kasitayiro kamu. Kati gwe just imagine sigwa abadde azina omukazi akuzinya obadde onaatera okumala akubuuseeko mukyusiza, kitegeeza kiholdinga back oba kizaayo amazzi gw'emabega. Abadde agenda okumala mu ddakiika 5 osobola okwesanga ng'omaze mu ddakiika 10. Kyekimu naffe abakyala, gwe omukyala ayagala okutegeera kyenkugamba, wali obaddeko ng'owulira onaatera okumala omusajja n'alekera awo wabadde akoonuba wabadde azina n'avaayo n'akyusa, aba akuzzizaayo emabega. Era bw'akuddamu oba bw'akuzza mu kasitayiro akalala muba muddamu boto. So n'abasajja bwe kiri, omuzina mu kasitayiro kano kaveemu ogendeko mu kalala, ojja kulaba nga
owoomerwa oba ojja kulaba ng'osobola okwongezaayo obudde bwo bw'okubeera bw'omala ng'ozina emmana. Akagundi akalala kaseera ke tugenda okutunulira ke k'okubeera mu abantu abanyumirwa okuzina ebbakuli oba abagwa ebbakuli, abakomba emikira, akomba emmana, gw'owulira ng'obinyumirwa. Olwo kasitayo ke njagala okubasomesa. Kano kaako bokka. Omusajja bw'oba ng'ogwa ebbakuli, waliwo kasitayo ke osobola okukola nga mwebaka. Katugambe osobola okwebaka wansi gw'omusajja, omukyala n'akudda waggulu n'adda ku mukirago, naye akabina ke n'akatuteeka ku mutwe gwo. Kino kikolebwa abantu nga bayonjo, kozi wansi eyo bw'oba toli muyonjo bulungi, mumanyi obutatawaza bulungi n'obeera ng'ovaamu ekisu, omusajja oyinza omutta appetite. So obeera olina kutuuza musino gwo ku mumwa gwe n'abeera ng'akukomba nga nawe bw'omukomba. Kano katabula obwongo bannange. Kano kasitayiro kalina engeri gye kabavuga crazy mu embiriri ne muwulira ng'ekintu kyekyo. Kalungi nnyo era abasajja bakanyumirwa nnyo era n'abakyala nkiwa nti mukaagala nnyo kubanga kibeera mpankuwe. Kugamba mweweereza ebizuka ku ssaawa y'emu. Kaseera kale ketugenda okutunulira ke kajiiko. Kajiiko nabagamba tugikola tutya? Omukyala weebaka n'otunuulira ekisenge, n'omwami wo ne yeebaka n'atunuulira ekisenge, mwenna muba mutunuulidde sayidi y'emu. Kati then n'alyoka akuyingira nga omanyi okwebaka nga weebakidde ku sayidi nga bwe weebaka mu buliri bwo naye nga weebakidde ku sayidi, naye neyeebaka nga yeebakidde ku sayidi. Yeesikamu kati ninyo nakkirira wansi n'akuyingira ng'oli awo wansi. Kaseera kano abasajja bakaagala kubanga okazina mu slow motion. Kali ekigambo kye niyinza okukozesa ekiyinza okajjayo kya Luzungu, ate saagala kwogera bigambo bya Luzungu ebiseera ebisinga bw'obiteekamu kyagundi video bamanyi ogijjayo YouTube ng'ewoza wewewewe. So nyumirwa nnyo okukozesa specifically Luganda, naye nga kayina engeri gye kaleeta oba gye kaleetera omusajja okubeera nga awulira bulungi, takuzinira ku speed. Ate nga abakyala abamu bakaagala, nze nkaagala kubanga omusajja akuzinira ku pesi mpola kali slow naye ate kanyuma ate kawuuma. Omusajja omukira gubeera mu myimi bulungi, aba asobola okukoona ku bisenge by'emmana bulungi nnyo, ate naddala emmana bw'eba ebuguma kibeera kimunyumira, kyova olaba ababeera nako bakaagala nnyo. Mu bufu bwe bumu waliwo kasitayiro akalala nga bw'olaba kajiiko ne kali bw'okalaba naye kali eri bakayita side by side. Kano enno nnokko omusajja akutunuulira, akyuka bukyusi n'akutunuulira ne mwezina nga mwetunuulidde, naye nga mwebasenga era wali wenkugambye nti mwebaka ne mwetunuulira. Weebakira ku sayidi yo n'omusajja ne yeebakira ku sayidi ye n'akutunuulira. Yeesikamu kati nnyo wansi n'obeera ng'omuzina. Ng'omukyala gwe bazina, omusajja osobola okumuyambako n'obeera ng'ozannyisa amabeere ge, kimuyambako okubeera nga kimwongera amaanyi mu mukira. Nabagamba nga ffe otubeera ng'obulira onaatera okuggwamu amaanyi omusajja n'akutiga w'abadde tomusuubira. Kirina engeri gye kikuzza engulu n'emmana eba ebadde erikala n'etandika okuwandula amazzi oba n'etandika okuleeta amazzi. Bwe kyekimu ekiri ku basajja nti n'abasajja nabo kasita omukwata ewantu ewamukyamula ng'ali mu kuzina, omukira gweyongera amaanyi, yadde gubadde gunaatera okuggwamu amaanyi ne guguma. Muyambeeko abasajja muleme balekerera nti bw'aba akuzina at least naawe contributingako ky'ocontributinze. Tobeera awo ng'olinga agamba nti byonna bibyo gwa bamanyi ky'oba okola. Kaseera akalala ke nsinga okwagala oba abasajja ke basinga okwagala, kasayiro kano okutama bukutami. Nga bwe twayogedde ku kabuzi kano ko okutama bulungi nnyo. Osobola okutama mu kabuzi, olina okufukamira n'okakasa nti amagulu go gonna ogasimbye wansi ofukamidde, then n'emikono n'ogibeera ng'ogisimbye, omusajja n'alyoka akuzina. Naye mu kano osobola okuva ku buliri bwo n'okutama. Bw'okutama n'okwata ku buliri bwo, omusajja n'abeera nga amagulu gayimiridde, omusajja n'abeera ng'akuva emabega ng'akuzina. Kiwa omusajja omwagwanyi okubeera ng'asobola okuyingira nga bw'ayagala ku peesi gy'ayagala, ayingira nga bw'afuluma nga talina wamunyiga, bw'oba atakunyiza ebisambi, bw'ate atonyiga nti ate wabula kano nako omukyala omumpi tekamukolera. Naye katuli ntwogera ku basajja, abasajja bakaagala nnyo. Nabagamba abasajja anyumirwa nnyo okukwata wano mu kiwato, ate era banyumirwa nnyo okulaba akabina. Anyumirwa okutunulira omubiri gwo ng'akuzina. Kyova nabagamba abakyala mulekeraawo okugamba abasajja nti babazinire mu nzikiza, jjako ettaala ajjeko yaki. Muleke akulabe nga bw'oli, unless bw'oba oli muntu wa nsonyi, osobola ozegyamu mpolampola. Ebintu bino tweyigiriza byeyigirize, kubanga oyo mwagalwawo kiki ennyo ekyo ky'otyo kulaba kyatalabangako oba nti ate. Munzikirize ngenda kukoma wano eno era ngenda basiibula.
Baagala nnyo bantu bange mwena abeekuumirako, abakadde baagala nnyo abapya, mbaaniriza sharing okola kyatendo. Ndekerawo comment naawe oba olinayo kasitayiro kosinga okwagala osobola okaleka mu comment n'ogamba senga nze kano emba sikazinye mukazi mu butuufu tolina ky'oŋŋamba. Busitayirizi bungi nnyo naye mbawaddeko obwo usanga tunakolayo kapaati akokubiri ne tubeera nga tubumalayo naye nga fonna tujja tugenderako awo. N'ekirala kye mbakubiriza bannange abaami n'abakyala, bwe muba mwagala omukwano gwammwe okubeera nga teguggwa ku mpagala nga gubeeramu essanyu, ekisenge mukifeeko, temukifuula nti kintu kyakugenda kwebaka mukoone kazi okuke muzina buli lunaku missionary. Olaba n'abakadde beefaako, mukyuse ebintu mubiteekemu ebirungo, omukyala abeere ng'akwesunga. Ate ekisenge bwe kiba nga kikyamufu, mbakakasa tosobola kusanga maka ng'abantu bayumba nga beezinye ebinyuma ebulungi ekiro nga ki ekibayombya. Nekyani muyombeza kirabanga ekitini n'atunula n'aseka kubanga musanyufu. Nabagamba buli omwezi na waliwo hormones ezomuproducing ezibaletera okuba nga muli basanyufu, kyongera omukwano gwammwe. Munsikirize nkome wano eno, mbaagala nnyo. Yeah, yeah.